Ochali program esebili ochali Moses Wamala abaka tweyungako dakiika zitukubya megobaka ziweze ndoze sawa ebili abadde captain wa team y'eggwanga ey'omupiira the national team the Cranes ono Dennis Masindo Onyango ayise ku mikutu gye gya social media n'alangirira nga bw'alekulidde oba nga bwanyuse emirimu egya national team nga omukwasi wa goal ate nga ye captain. Ensonga eyo nno nkulu nnyo olw'ensonga nti kitegeeza ky'amaanyi nnyo eri ebyemizannyo baana bangi nnyo abeegomba Dennis Masindo Onyango ku international level gy'aliko ebintu byatuuseeko ebyenjawulo n'eggwanga w'alitadde, so he is a hero. Ddala kituufu gwe twetaaga okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo kaseera kano ddala kituufu kibadde kigwanidde okulekulira emyaka gy'aliko ne politics oba ebyefuzi ebiri mu fufa. Nwangira njaga mudakiika emu owumbembe ku nsonga ey'ekulekulira kweno n'emmesa endala ebiri mu fufa gye birekamu omupiira gw'eggwanga Uganda. Ekisooka tulina omupiira gwaffe gwayingiramu ebyobufuzi ebyobufuzi bennyini kubanga siraba mukulembeze ng'oli fufa president ate ogende weesimbe ku bwa MP noba nga tolekulidde balina okutuusa etteeka ebyennyini okulikyusiza ddala. Olaba ebyobufuzi byajjiramu wali olaba omuvubuka gundi Kalidi Awucho azze tusambira asamba bulungi nnyo n'ogamba Justin Tino yayisiza bubi yavanaga because bagira olwa political affiliation ze awagira NUP then ne bakola ki bamuteeka ebbali bagamba tayalinya baasi ya motoka but tayalinya baasi ya gundi ya Cranes but nga okiraba nti abazanyi bangi nnyo bajja ne batalinya motoka eyo agundi yenyini bali bajja ku train basamba omupiira. So nino bikola mu kaseera akali so crucial tino ensiwe yeta ensiwe yetaaga eri abantu bwe batyo bw'obanga omuntu yenna in this point yetaaga mizannyo but wabanga maybe akoze ekintu bwe kityo mulinde omugambe tojja kusamba maybe osambe omupiira guwedde muze bali ombonereze kyangu nnyo ekyo then kyatosa kuvayo notako okugamba notako okwogera ebigambo bwe bityo mu bantu ebyaddala twesagamu sometimes amba tulaga waje baava aba bavumisa ebitundu gye baava ebyaddala. So obudde buno Magogo gwe tuba tugamba Magogo ebibyo nebinebina ebadde byembiso olw'amaanyi g'abaana ge bakola ge bateeka mu national team naye kati atulaze nti newakodde abaana bakola ebirungi naye ate naye kibi kirala kyebatuteekerawo kibi kirala just kyebatulekera kyatulaze obudde buno luli kibadde kibiseeko nga bana bakola nnyo Onyango bakola batrainize dayira bamuleta okwata kata omupiira naye ng'agamba yegomba Onyango tikawo basajja nga gundi wegombo gaino bashuma kabakola bagundi bashumaiko bakolanga batya bwe bava mu gundi bakola yes bagenda mu maaso ne babeera batraininga bagoalkeeper abaddawo enkolagana ennungi bwekyo. Lwaki bonna waliwo by the Magogo waliwo kyenaso okulowoozamuko waliwo kati ali mu kulwanyisa abaana bano bonna abadde mu munyenye eza Uganda Cranes waliwo mugamba abakyankale babenga tebajja kudda tebalina mirimu mu fufa ekyo kizo okubeerawo ne tumuneyo amusajja atunga ali ku remote waliwo ali mumulwanyisa mumugamba kola kino nekitegeeza ati nogwe president olifiri kwa president kubanga tosobola kuteeka decision yo nga ggwe ojja muzikyuba yapija press conference actually nga atiridde okutya nga yogeyenena nga alinga ayagala okutya ali awo bwatyo. So kyakola nga president wa fufa ekiraga bulazi ave adde bali agenda kiki abantu be nabo bafune ku bikemo bwe bityo ebigabo byamulangiranga nga byamaanyi nnyo. Grace Bukeni amawulire g'okulekulira kwa Dennis Masindo Onyango ogatutooti. Nze bannaffe abatulaba ku Delta TV nja kusooka okubaaniriza ate era abayisiraamu mbagaliza ekisibo ekirungi ku nsonga y'emu nenjagaliza kabaka wange amazaalibwa amalungi. Okulekulira kwa Dennis Masinde nze nja kuyita butiitiizi nja kukita kikolwa kya butiitiizi abavubuka abato abalungi bwe batyo ku myaka 35 nga tulina abakulembeze abalemedde mu ntebe olw'okuba nti balina omwoyo gw'eggwanga baagala eggwanga lyabwe dduweereza bali mu myaka 8 bali mu myaka 9 mu myaka 35 olekulira kubanga waliwo obugulumbo obuliwo nze nja kukiyita
kikolwa kya butiitiizi kuba challenges oba bali mu lulugu egubakozesa challenges ziri buli wamu ne gyalaga wajja kusangayo challenges ne gyavudde okusoomozebwa kuli buli wamu era nze kino nkitwalanga kyakuyiga oba bakitwalenga ekyokuyiga abavubuka abato nga mulina obuvunaanyizibwa mubeere n'omwoyo gw'eggwanga ekikolwa kye kya okusamba omupiira kintu kiyamba nnyo ze manyiko n'eggwanga erimu nga mwe likyasinze okujja revenue eyimirizawo eggwanga eryo kakati ne bungereza bakyasinze ofuna ssente mu busambi bw'omupiira kati mwe abali eyo nga mulina ebitone ebyo nze mbasaba ebintu obusongasonga obutonotono tebubajja ku mulamwa wabula mwongere okwagaliza abaana abato mwongere okwagaliza eggwanga lyammwe ekitone ekyo kigendere ddala okuva wano okutuuka li however waliwo ko ensobi ezimu ezikoleddwa nga president ate bano abakulu ennyo abategere nnyo ebyemizannyo tebabyogeddeeko ennaku zino gwali atulaba wetegereze nnyo tuli ku muganzirwazza ekibuye katwe ne bwe ntunula bwe nti ekisaawe ekindi okumpi ennyo kiri wankulukuku n'ekyekato wano weekiri ekyekato wano kirimu politics mungi nnyo opuliddeko n'omuntu ayagala okijjawo era bakijjawo batanze okizimbamu ba bakizimbyemu ebisaawe byonna biweddewo fufa president ono akozeewo ki ebisaawe biweddewo ate nga amataka agagulwa weegali ate nga fufa kitegerekeseko nti eri mabegawo n'okufunako ku ssente ezo kakati senga abaana bano baba balabye ensobi bwe zityo nze mbasaba baleme kulekulira ne okulwanira muli osobola okukola ki okulongoosa so kati abo ba stars betutunuulira bwe tulabanga awo omwana oyo bwabadde azze akola bwabadde aperforminga si bantu abalungi ennyo tusaanidde okuluzinga n'omulundi n'ogumu kati n'olwekyo nze nsaba stars abakyaliyo challenges ezo nga weeziri mulwanire muli musobole okutereza ekintu mukulu Magogo nze in fact samuwagira kuva mu lubereberye saali mwaziwe mu lubereberye olw'ensonga nti bwe namuteeka ku geegi eya Mujibu Kasule naye nga ndaba Mujibu Kasule abadde ebyomupiira bino ebyemizannyo bino abibaddemu nnyo okusinga okugeraageranya kwani ku Magogo however ne bwe yajja mu bukulembeze ayina byakozeewo ayina enkyukakyuka zaleeseemu n'ebisiraani bye nedda ssebo tukkirize ayina ebirungi byakoze ayina enkyukakyuka zaleeseemu naye amanye ekibi kimu kyokola kiyinza okwonona ebibi kisawundinga nnyo okusinga ebirungi 10 okola ekibi ensobi emu neenona ebiki ebikikumi ate n'ekirala okusingira ddala omulimu guno ebirungi biriwa engineer Moses Magongo byakolindeko otunuulira nnyo okuva bwe yajja mu kisanja kye mu bisanja bino byavuze olaba nga ttiimu eperforminzeeko nnyo ey'eggwanga okusinga bwe gwaliko okukemabega tunako wetutuuseko tukkirize ekintu ekyo nedda kusokola tulina wetutuuse alina watutuusizzaako nera kuba nti kale mu bukulembeze bwe mubaddemu engeri y'amalala ey'amalala mulimu amalala mangi ate okulaba omudidi gwa ssente ogujja mu fufa bw'obanga ogugeraageranyiza guyinza okubanga almost ogugenda oba mu KCCA oba mu ministries ezimu enamba sente zigenda nyingi nnyo muki mufufe zigendayo kale siwola nti yandibadde ensonga okulemwa okukontrolinga abazannyi bano okulema okugula ebisaawe wakati abaana ffe twakina obazannyira mipiira zimba n'okuzimba olinginiya naye ingini oba waaki otunula ennyo nakivubo kikyo kyagenda olwo ekisaawe kibadde awo omukulu ono moviti wazimbye ebulenga
ebulenge kisawe ekyo kitugenzeeko waliwo kisawe kiri wansi ng'okkirira erusaze kibayitanga ekyasawe kyakadiba kibagamba ngambo abantu bagenda kuva ekyennakivubo bakiziza mu kadiba ate nakyo nalabye nakyo ate nawo batandise kuzimbawo kakati ebisawe ebiriwo tulina kitende kya ssomero tosobola kugenda kukola ki naye oli twalabanga ebisaawe ku sande abaana nga bagenda bakola ki naye ennaku zino olaba abantu oli babasenze ka site kagenda kuzimbamu olaba ati webekukutiriza bazanye ku mupiira kale kwegamba waliwo ebibalemye oba ebimulemye okukola however enkayana zibadde nyingi nnyo n'endooliito mu wetaga tochi naddala mufufu omufe nga tunuli ennyo ebyokwerinda tebali safe era tebabadde safe okuva emabega nze mbadde ndaba ebikonde awo emmengo babalwanira akazimba ako abantu ne beetema embale abantu bakugamba waliwo ekisaana okutereezebwamuko abatuyita wala Magogo Alekulire kimenya okuleetera time for him to resign ndedda ssebo nze banadde tandika okwogera nakugambye olaba tutulina abakulembeze mu gavumenti mu nsi ng'ali mu myaka 8 naye nga bajjamu bamuwalulira kaliba kati bagwanire muli batereze asobola okutereza ng'ali muli rather than resigning ekiro ekikoloza ekyobudde akina cause Budyope constituency gyagenda okukiikirira nene alina obeera mu parliament abeere ne fufa oza so balancing ebintu nze mbadde ngamba ekiseera ekyo kiba kituuse tunasala olutindo olwo bw'abanga asazeewo okukwata liri ekkubo ate kati yeyagaliza era kifo omulundi mulala kakati linda nze mbadde ngamba nze omulwanyi bwato gwenjagala alwanira muli okutereereza muli okusinga dduka ti ati ye kasooke nve mubya nzire ebbali oluvannyuma ki nze enkola eyange njagala nnyo omuntu alongoosa ng'alongoseza muli okusinga dduka kati omwana oyo abadde mulungi nnyo nnyo agenda tuyamba ki nga adduse ng'alizaini ekyokulabirako tata wagambe enkoma okukuba yandirize nasala olutindo nga tulutuse omuntu yenna alekulira ensonga ya accountability enkulu nnyo kaziye odindo wa sava otwe ensonga ya accountability inginiya Moses Magogo emyaka oba ebisanja byakulembedde mu fufa ddala kituufu accountability Uganda wange kalima abadde alina kyabuuza inginiya waaki kubanga Magogo situtegeera muzimbi inginiya wakukanika zino pipe z'amazzi ekyo nakyo kyetaaga azimbi ekimu akanisa ekimu kakati ensimbi ababadde baagala okumanya Magogo kikyabye nekyalidde ebigenze bimuvubiika bye bino ekitongole ekya FIFA ekitwala omupiira the Federation of International Football Association kimuwa ssente buli mwaka ezimuweebwa bino nno byakonfamingibwa avunaanyizibwa ku byensimbi omukyala director amanyikiddwa nga Julian Namuganga ye yayogera ebintu bino era n'ateeka ssente zino ku kibanja kye ng'akakasa nti ddala kituufu ensimbi zino tuzifuna naye zijja nga bwe gambye nti kali akawumbi akamu obukadde 2 Edgar Watson yazijjayo n'azireeta kakati ono n'agasooka oziteeka awo kubanga Watson talina buyinza buzigabanga president yagaanyi kakati ne zino endala za buubika ze zino waliwo obuwumbi 6 mu obukadde 577 ezo ziva mu FIFA zimuweebwa zi operation naye bwe balaga ensasanya yaazo obuwumbi buno 6 tebuggwaawo buggwera mu kawumbi kamu kaasaasaanya then bw'ovaayo eyo najja nafuna era obuwumbi obulala 2 mu obukadde 69 nazo n'alyandye ogwo mwaka gumu zonna ziva mu FIFA zino za buli mwaka ate kati ziraga luddawa bwe ziba nga tezirina zigenda mu FIFA nyingi nnyo obeera nga tosobola kusasula basambi kakati era alinayo era obuwumbi obulala era obuva mu FIFA kaba akawumbi kamu mu obukadde 14 alinayo eziva mu kaafu obuwumbi 4 mu obukadde 18 gavumenti yennyini eno gye tugamba etamuwa ssente za mupiira okuva lwe yagenda ne beekubya ekifaananyi ne pulezidenti batandika omuwa ssente obuwumbi 11 mu obukadde 9 mu 17 ezo zimuweebwa sponsorship zaafuna okuva mu bitongole bino simanya ani aba bateekamu afuna obuwumbi 8 mu obukadde 17 mu kamu
kati bw'ogattako bino get collection ebijja kali akawumbi kamu mu obukadde 416 ne sente ezigwamu. Kati awo ate ekisinza okumalamu embeera neeyonoonekera ddala sente z'abantu alabika yagenze n'azikuba mu campaign. Wano ayina sente abaana ze bagenda ne basamba ng'oggyeko $5 million gavumenti zeemuwa buli mwaka. Buli mwezi ezirina okuweebwa abazannyi. Kakati abaana bano abasambye mupiira ogwabadde mu Acholi simanyi promise eyo drum ya fufa gye basamba. $30 ze baawangula. Ezo tewali amanyi gye zaalaga n'abasambi tebaazifuna. Nakakati bakyakukkuluma. Teekako kadde buna obwali bulina okuweebwa buli muzannyi eya participatinga mu under 17 ezaali e Tanzania. Ezo tebaazifunira abazannyi bakyakukkuluma. Jangu olaba abaana abasamba mu mupiira gwa under 20 buli mwana yali alina okuba nga abaatuuka ku eyo AFCON gundi finals. Buli mwana yali alina okuba nga afuna $4,000. Kati nno bano basasulako abamu omwali mutabani wa Bebeku kuba yamanyi oyo ajja mukubira ebidongo by'amaanyi gye abamu babasasula abalala tebasasulwa. Kakati era bw'ovaawo n'ojja ku baana abasamba mu kyani tebasasulwa alawensi zaabwe. Abagenda ne baparticipatinga mu mupiira gwa Burkina Faso ne Malawi guno omupiira ogwasembyeyo abo nabo tebaweebwa alawensi zaabwe. Kakati n'obuuza baliwa basasula baliwa batasasula. Kiteeke wali ku mulembe gwa Magogo kwe tuluzingidde ekisaawe kya Nakivubo n'otuuka essaawa ya leero tekikomangawo. Bwe tuba nga tutunuulidde omupiira Uganda erina kapasite esobola okubeera ng'erina ekisaawe ekyenkana Namboole mu buli region gye tuzanyiramu omupiira naye tulina ebisaawe bimeka. Kakati yeekobanye ne taata we kamuleeta ne babeera ng'emipiira egimu egitalina kuzanyibwa Namboole gitwalibwawa ekitende sente zaffe. Bw'otunuulira ekisaawe kiri kye baateekawo ekya plastic kye baali balina okugezeserezaako tekirina kye kitukolera. Enjeru tekirina kye kitukolera. Teeka ku kino wano mwabadde mwogera ku mwana ono Kalidjawucho ne mukama we kamuleeta yagobako mu Obuwa olw'okugaana okukwata pulezidenti mu ngalo olwa political affiliation zize zalina era tetwakwalifyinga mupiira ogwo ogwali ogwa Kenya gwe twali twetaaga okuwangula ogwagwa 0-0 tetwagukwalifyingamu ekyo ne tukissa wali wabbali. Kati noono era omupiira guno twabadde twetaaga omwana ono okujja participatinga mupiira ogwo n'atamukkiriza olw'okuba alina ekibiina ekirala kyawagira. Kati bano ababiri bafaanagana alinga bw'onoogamba nti simanyi na kumanya kubanga ate kati alimu oba ngambe kiyinza kuba kigambo kyekyangu ennyo. Toyinza kuŋŋamba nti ate omaze okuwangula ekifo ky'obwa paalamenti ogenda funa emiliyoni zo ziri 30 ate okyalwanira buno obuwumbi 40 buli wano bw'oyagala okutwala. Leka nzija olwampeereza meseji engeri gye tuli bannamawulire ne kino kijidde mu kaseera akatuufu okwongera okuba toki mufufa. Waliwo ekyakawutabiti kyogeddeko katono nyeera ku bwengerageranya kye baakubidde omwana ono. Katugeze senga abadde David Beckham in Bungereza nga yazze n'ayimirira ku fuufa awo ng'alina kyakayana baali mutute bwe batyo ne forum information ne forum nayo gye tuyitamu olumu okulaga obutali bumativu bwaffe nayo ematalinga anti wamalo bwana Bukenya olabaye nafuna chance okwogera n'abantu bano ababiri before ng'olita neekalakaasa ono yangamba nti bwe nategeera nti abaana tebasasulwa leka sompe information yesoko gigusa tokkiriza muntu muki alyokaaya emirundi egisinga sikiriza nnyo mu muntu kuyita mu nkola etali mu mateeka okwagala ate okufuna obwenkanya. Singa olwali mbeera mukozi wa Delta TV nembeera nga maze emyezi 3 sisasulwa nenkwata ebipande nentwali ku madaala nenkuba kerere enkola eyo ndaba teba ya bwenkanya naye ate wabeerawo enkola ey'obwenkanya nengenda mu kooti nengenda mu poliisi emirundi egisinga nsobola okufuna okukola ki ebivaamu bye byola babaddemu okukuba okusindiikiriza nebiringa ebitali birungi. Bombiriri ne gundi Magogo nafuna interview ye on phone nanziramu ebigambo bino abatubanja naffe tulina betubanja bwe tunaba tufunye sente tujja zibawa naye ate mu kiseera kino teri muzannyi n'omu akola ki atubanja wabula bwe tunaba tufunye sente tujja basasula kati nasigala sitegedde ani amubanja nakikyayogerako ekyo ne kidda wali musajja wange naye talina njogera gundi mutyaba Mike yayimirira n'agamba nti natuukirira Magogo nga maze otegeera nti abaana tebasasulwa ekyo kinziremu yamutuukirira
yasooka n'amutumira n'amanya tafunye bubaka. After 2 weeks n'amutuukirira ye kennyini n'amugamba nti tebatusa abaana babanja ssente zaabwe. Naye nacekinze mu National Council of Sports nga balaga nti ssente zivaayo. Magogo mbu n'amuddamu tujja kikolako. So okwekalakasa kakati bwe wayita emyezi ebiri omwana addamu amukubira essimu inginiya ensonga giwaŋŋamba nga tekolwanga kabaana bakyabanja n'agamba ebyo ebintu tebikwatako byesonyiwe. That is Mike Mutyaba. Okay. I have that interview on camera. Then nangamba ogwokubiri nti bwe tutuuka olunaku lw'enkya nga Magogo tumuwandiikidde tumubulidde bw'aba tatuyise kutuula naye kwogera naye tugenda twekalakase mu mirembe kufufa era kye baakola. Magogo Bukenya amateeka gatukkiriza era naawe singa oba onyiize waka ne mukyalawo osobola okwekalakasa mu mirembe n'otuula wabweru n'osirika nga tolina gwonyeze. Ampereza message for accountability reasons byobadde omenyako Balazza agamba kalima kyetawo nti n'olumu tulemereddwa it's an allegation ono gyapozinga n'olumu tulemereddwa okuyita ogenda ku stages endala of allegations of match fixing yenga omukulu omusimbi azawuwe. Yeah, of course tosa kijjamu kyali kibaddewo gundi si kyamuleetera n'okulizayininga yali captain wa national team yali ani n'omwami yaddira mu sekajja mu bigere yali defender waffe yali asamba namba 4 Bondi ande mwesigwa omupiira ogwali gwe twasembayo okusamba bagufixinga ne bagamba n'okugamba nti yatutebya goolo eyo nga balina ssente ze babateereddewo nga goolo eyo baali balina ogigula omutwalo gumu ogwa $. Yes, match fixing actually kibadde see just allegation kubanga weekiri era kibali kitambula kivuga nti no sometimes omuntu wabanga oli mwavu waliwo ebintu byokola omuntu ng'oli mwavu oli mubbi waliwo ebintu byokola ne bijja bijjayo obuzeebu mpola then bw'otula kati ekyokugamba ti no kuba ebintu byonna byonna byasimbi. Magogo yakoze statement bannange gyeyabadde ng'akomekkereza bagambe bambuuza nti no lwaki oyagala lwaki oyagala kwesimbawo ekisaanyi ekyokusatu naga tayagala ssente z'akoze zalese eziriwo abala bazeyagaliremu statement yes Magogo yakyogedde ennyini it's on record mbu ssente fufa zerina zaccumulatinze obudde buno tayagala zirekera balala oyo omukulembeze wa kikaaki kyokka ekyo era oba kino jakizajjo yakulaba gundi nga maliriza naye amateeka agabwe gabakkiriza okwongera g'amateeka agafuga fufa no gagira tewaliwo teeka ligati nolekulira ogende ekkomo ly'ebisanja teririwo bamugjeyo bujja yesimbewo banamugjeyo bujja bali namugjayo bamugibu kasule we bali baani enonda y'abasajja bano balondera mu badelegates kati ajja kuleetera badelegates abasinga bonna babagula ku ssente bino ebyagundi ebyo bagamba nti gundi bamututte ekyankwanzi weri w'omupiira ne bamuteekateeka ajja aveeyo ng'oli bamaze omuwagala bagenda mu ssente bwe ziti ng'oli mu woteeri zaabwe. Katukome mu kitundu kino ekisembayo kireeta mu kaseera ekyankwanzi waayo waliwo aweza message tuliziganye waliwo aweza message naga nti NRM ekibiina kyalimu kyabakenuzi balyake bamululu oyo mukyamu so tetwewuunya oyo mukyamu yagenda mu kibiina ekirala oyo mukyamu nnyo oyo Mukenya lwaki ateesa ku nsonga z'atamanyi oyo mukyamu nnyo tuliziganye omuntu omukulu n'abeera nga tamanyi kwekalakaasa kwa mirembe mukyala we ali eyo message yiyo abamu temuvuma era obubaka njagala bubeere nga twewa ekitiibwa this is patience from Nansana Uganda wabula kino kisusse mwami Bukenya Eva is off topic etusaba mukulu Magogo nti nazino obulungi ava mu ddiiro naye ye azinidde ddala bubi yeebala lwaki mwekaatiriza mu kavidiyo mulina okubeera Magogo akoze ebirungi bingi ebyokwonoona era yeebalire ddala magezi dasaga ate muvume you're not fair why don't you get a person to talk for Fauso Magogo must go because he's not perfecting on what he was voted for
nze Kisitu Ibrahim ekitimbwa kibi nnyo Magogo politics n'obusosoze mu mawanga bisse nnyo omupiira gw'eggwanga Mukwaya Ismail Buloba. Even Edgar Watson should also go leave the FIFA cabinet. FIFA yonna yeetaaga eyibwe n'ebizimbe we biri greatness endewo watomanya enguze eri omwo katukomewo. The money is there. We have even paid it. Then somebody comes, abasamba mu kyani tebabasasula. Do you know what you are talking about? Since Chan, it's not even 2 months since we finished Chan. Have you thought about what you are saying? Chan ended at the end of January. We are talking about the end of March. These are 2 months. How does government pay money in cycles of 3 months? Do you know even what you are talking about? Or do you know how many competitions have been in this quarter compared to next quarter? Do you know the financial flows? Now, what about the previous payments that have been done? But you want to come to the public and sound right. And then the public amplifies you. Abasambi muchani basamba bichi. What did they play? When you demand for money, what have you put on table? They went there and they played shitty football. And then they come back, okay. Mubanja chimwakolachi. Until we start understanding that whatever you get in life, you earn it. You don't get in life what you have not earned. Yes, they have their money, $50 per day, it will be paid. And that has been FUFA. Many of you asked to pay Micho. FUFA has the way it operates. Tell me any institution in Uganda, Zogedwa-Alekulire. When they do books of accounts, they are debtors and creditors. That is how institutions operate. Now look what we are grown and brought and raised in this situation. It is indeed true, whoever abanja fufa tumusasula. But it's a system kumana fe tubanja. That is how financial systems that are healthy are operated. Then over, I'm standing for the rights of players. Then you hear another player coming out. The president yatusubiza $1 million yajituwa. And that's an issue. Where are you paid for the work which you worked? Where are you actually paid? These players were paid. All of their allowances and bonuses were paid. And why don't we bring it out as the media? They were paid all of their monies and obscene monies. All of their dues. Tewali musambi abanja. Kati president wavaye nagamba babalenzi mwakoze bulungi nja kubawayo sente. Can you start demanding for that money? And you say, but we sabubi nnyo. Whatever you have worked for as sweat has been paid. Whatever has been. Engineer Moses Magogo. Sijja kugattako kintu kankomye wadde ndi wasava. Bw'owuliriza ebigambo ebyo speech eyo n'ebigenda mu maaso kati mu mupiira gw'eggwanga biki ebikujjira mu bwongo? Nze ntera okubagamba nti omunnakyala asobye atategedde emumpakanya olumu naye kakati mwami Magogo ebigambo ebimu abyogezezza kye bayita excitement of arrogance. Kubanga toyinza kuddira musajja ayambala tu ebintu bino bannaye tubiwa ekitiibwa. If someone puts on jaze ya national team eriko flaga y'eggwanga, that person aba representing eggwanga lyaffe, oba asambye bulungi oba bubi aba tu representing nze. Wano kye twali tusinga okufa ennyo n'okkayanira nga tugamba at least baali badde bakuba national anthem z'amawanga wali nga n'eyaffe evugiramu. Abaana abo baswetinze ne bakiteekawo. Ono omusajja ayogera lwakuba tasambangako ku mupiira. Oba okitegeera tazannyangako ku mupiira era tamanyi buzibu bubeera mu kisaawe wali. Omusambi w'omupiira obulamu bwe buggwako ng'akyali mu age esinga okuba ey'amaanyi ennyo. Ku myaka 35-40 omusambi w'omupiira aba aweddeko. Mu myaka egisinga okuba egy'obulumi mu buvubuka bwe aba takyalina kyasobola kwongerako ku muzannyo. Bw'omulekaawo nga tomutegekedde embeera, tunuulira abasambi baffe bonna bazze basamba omupiira engeri gye bagenzeemu.
Look at all the legendaries ababaddewo wano. Jimmy Kirunda afudde akaabaki. Omusajja yalina record wano. Tunuulira Andrew Mukasa. Top scorer gwe tulina mu Uganda. Ali wali akaaba. Tunuulira aba Hassan Mubiru. Why are they not recruiting those guys ne babaleta kufufa ne babateeka mu technical department ne babawo omupi ne babawo ebyokola ne babeera nga tebakaaba mu mbeera gye bakaabamu kati. Twali badde essaawa ya leero tunuulira amawanga agatusinga okubeera nga gaperforminga bulungi wano mu Africa mu mupiira. Banationals bennyini be bali mu technical department era be baliko. Naye ffe wano abaffe wano Uganda ekola ebintu ebitasangika walala. Nasanga waliwo ti omwaka gwe baleetako n'okuleeta abasajja wano ne baleeta kooki mu Argentina ate alina okufuna amuvuunuliraawo ave mu Argentina mu Lulatini atadde mu Luzungu kyokka mu kisaawe tulinamu n'abasambi abatamanyi Luzungu nga tebalina okusoma si bamukasa abo ate bamaddize mu Luganda nga takirayini eriko abantu nga 8 bonna batranslator olwo omusambi ategere ensobi gy'ali mukola mu kisaawe nga kitwala eddakiika nga 6. Kakati yovaayo bwana Magogo ayagala kisanja kya kusatu kyokka ate nazze okumuvuganya tuli musenga vudde vungazeemu ono tumugoba lwa kugenda mu byabufuzi ate liyava mu byobufuzi ajjambu naye atayagala mu statements zino for the national team ozomulama gwe tujja gusembezako maaso kuba reactions nzibe bampiti nnyo Facebook over 200 comments just ofuna obudde tubisome no problem. Nja kutwana ku comments ezo. Nze comments ezo nga omukulembeze Mr. Magogo mutuufu. Mutuufu nga omukulembeze mutuufu. 10 ku kinakyo 1 akunyonyodde nti abagamba nti sente abantu bano babanja sente abantu ze bali meant okufuna bazifuna salaries incentives mpudde ne bonus aina nezaise obusini mane zezitya bafuna kibatekeddwa okufuna kati obusonga buno obutono president yatusubizayo akakadde tuleme kutujja ku mulamwa tugambe ti abo tuba tufunye kakadde ako tetugenda ku providinga what is necessary. Mu Kenya abaana bano babanja sente zaabwe ez'omusaala okwogera kabadde kiriya nnyo nti emisaala bagifuna incentives bazifuna bonus bazifuna ne obusini money situlyanko simanyi no, obusini money is just an imagery tegeza a large amount exactly. Of money no exaggerate naye mu nsi muno tinga batuli nti abantu abasinga abantu abasinga ebintu mu nsasuligana oba mu kusasula tetuli bamativu kiri human tetumatira abantu addira akasonga akatono ne bakafuula ensonga ki ennene bambi nze nja kuddako ku ludda lwe oluganda olumanyi bulungi point of correction katono toyogera nnyo naye nze simwoleza kubanga nti kada nti oba kiki naye ondaba nze ndaba omuntu nga ayimiridde mu kifo ekyobukulembeze nze ndala kutegeeze wali si wangu naye ekituufu ekyobulyake mu ministry gyakulembera mwebuli era nkivumirira era kinasoose okuvumirira waliwo ebintu ebimu ez'abaana taziridde naye waliwo sente ate zirina okukola ate ebintu ebirala ez'abaana accountability agikulaze nti nga abaana basasula ne sente ze zifikawo zino okukola ebintu ebirala munnansi omwana waffe eri mu kyalo eri wa maama wange emanya memateete omuto jana nange omupiira nja kuganyulwamu tunabakuwulira statements nze bambi ng'omukulembeze nzikiriziganya nazo naye however nti mulimu walakinga mulimu wabulamu okulongoosa wabulamu okulongoosa ebisanja bibyo mwenyini ebisanja bikyakolaki ensonga ya statements wenjagala sijja kubuza ebibuzo bingi statements ezo mu kaseera kano Magogo bwowulira byayogedde of course byetu byayogedde ebyo ekisooka ddala kiki tugambe ti nno engeri gyeyogeramu n'abasambi tewali kitiibwa kyabawo n'akamu simanyi ekitiibwa kiva mu buto ekikiza gy'ovudde ewaka omuntu omuwootya ekitiibwa ebintu bwe bityo so engeri Magogo gyayogeramu ye eraga
ali mu kugira niyo discipline abasambi ba eriyeja discipline eriyeja twajogedde kuno jogera ku mukulembeze ennyini omukulembeze ennyini because omwana atali disciplined ebise bisingo tajja ku training tajja kukola naye wotunula abasajja bano gye basinga okuba bagenda Magogo oyo omulaba bagenda nnyo wabweru ne gundi ne baspendinga ssente zaffe n'abakazi n'abawala ne bagenda ne balya ssente n'abawala ne bawasa ne bakola biki mu ssente zaffe ze batuuka naye impact yaka zayogeddeko yennyini oyo musajja zayogeddeko bazirisa obuwala chips bikoze bitya bweru ne balya ku nnyonyi buli kaseera ekyennaku ekinnuma tebeegomba wajje bagenda kuliira ssente ezo kikibeerayo bwotwa mu Bungereza for example abasajja bonna bagusambako club level babayita ne bajja oba batakoze tafuse gundi analyst ku radio ba ku TV afuuka ebintu ebyenjawulo mu club mwennyini naye basooka nti agiyamba aba inspiring abaana bato ne wane waffe Uganda walabye ddala omwana ne bamukuba omwana bakola ki n'oboogera bwotyo omwana bwoyogera bwotyo gyavudde ataddemu omupiira guno omupiira tegulinga mirimu mirala ebyeddala omwana agenda okutuka asereka afunye katono nnyo gubadde gubafunye akasente akatono nnyo agenda okutuka akyaliremu kinene nnyo mubeera ku training buli kaseera ffe twasoma n'okusoma mu kiraasi ng'omwana nasama omupiira bambi tasoma mu kiraasi muba muli mugundi musoma babayita bajje bagende mu training onokona basiba mu training bakola ki so abaana abo Livingstone Mbabazi yali wali kodi Kampala twamulabanga nga abaana abo basoma n'okusoma baba bafulumya mu kirasi mufulume mu college muge mu training ekintu bakikize bakikoleddemu ebyaddala gundi bagiri musiya kolaki yagiranga nga sibali bambi kodi Kampala okuva ku makya nga jja n'akola bakyobe ng'akola okuva ku makya nga olati akintu akiteekamu kyonna nakiteekamu naye omuntu nakwata bendera y'ensi Uganda ey'ensi yaffe nova n'omusa wansi bwotyo so Magogo sometimes ebintu byayogera ebyo yetaaga afuna muwandikira script wabanga akolaki ng'atambulira kontroli z'omuntu yetaaga okuba ne PR yetaaga kituufu ono ye Lule Joseph ategeeza nti sirabanga ku show yabyanfuze erwanirira ggwanga naye eno kwenja okusigala Uganda kuba bye mwogera birimu amagezi ate sebye ebikyamula Lule webale Okay, you need to be neutral, show the ethics and professionalism of your job, try to balance and give Mr. Bukenya time to talk. Okay, if that's the way our president talks, I wonder. It's me, Brian from Namawo Jolo. Okay, we were Kulaba. I've got President Engineer Moses Magogo. That's Museveni, the policy. Bubbi. Bokawa atende se bakada okay okay Bukenya atumalira obudde bungi singa mumujjako tamanyi byayogera at least mwandeseewo atumalira obudde antegedde bubi antikomezaawo oyo musajja okay atatowereza message ate noziddan thanks Delta TV please tell Mr. Bukenya akole ku investigation kubanga tell that guy that we need our money. I'm a player at national teams. Some got money, but okay. Get better first. Number no, needs better first tomorrow. Okuchusa reactions nenziza ndoza ne tukoma ku mulama gwegumu. Abali ku live stream ya YouTube. Ono sim is okay ndoza. Tusime nnyo empereza yamwe nungi nnyo era kituufu. Programs zinga zino tuzeetaaga zireme kukoma Uganda lumuyamizannyo mukka era ndowooza kwe tuli tulaba okay ono James Mubiru kigwanidde okutegeera nti obukulembeze ne bwe bafufa kiki ekyabutta President Museveni babeera nga yeeyagaliza NRM abalimu ba mululu olwo ate bamagogo bakole batya uyo w'NRM munenye kitono okay Big Man Norman naye bali mu studio nze mwebe neewuunya eggwanga lyayonooneka dda mwe abaagala okulitereeza nga abali kulembera baagala kwongera kulinnyika YouTube live stream Delta TV tukole ne Uganda Eyenkya zone ku Facebook live stream kweri njagala yes producer so kumpe story ya Alan Sewanyana ku nsonga ze ineza asengese tuje ne tumukwe mutochi n'abajja tulabe obadde na kituufu the future of Ugandan football has hope light
saako n'essuubi nakulada n'amaanyi mu maaso gye tujja. Okulonda kw'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga FUFA okunaabaawo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno kweyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'abeegwanyiza entebe ennene okutandika okwesowolayo. Ingirya Moses Magogo, pulezidenti wa FUFA era omubaka omulondi wa Buyende yasooka okukakasa nga bw'ayagala ekisanja ekyokusatu nga n'olwaleero omubaka wa Makindye West era akulira ttiimu ya Kato United Ani Sewanyana naye akasizza nga bw'agenda okwesimbawo. I told you when the moment is right I'll come up. Ahiye yagenze mu parliament yakoze eki that will help football. That will be used to help football because omupiira yegutuse gulina ebintu bye gwetaaga mu parliament. Even presenting myself Alan Sewanyana Alozias, that another name we should put it also, as a candidate for the position of FUFA president at the next General Assembly. Paulo n'agamba nti tasuubira nti agenda kuvuganya ne Ingirya Moses Magogo kuba tamusuubira ku lupapula lw'akalulu olw'akazito k'agenda okumuteekako ng'okulonda tekunnatuuka. Wali badde ovaayo n'ebbaluwa ey'ekisa n'olaga ensi nti 2021 togenda kuddamu kwesimba kwa pulezidenti bw'omupiira nga n'ensonga ozirina nti omupiira wagubba. Tokyasobola kubeera mu ofiisi eyo ne tukukkiririzamu bulungi. Nkusaba ekyo kikole mu nnaku ezitali zeewala. Nkwadde 7 naye gwe osooka okuwa 3 oba 4. Sewanyana eyagaanibwa okwesimbawo mu 2017 agambye nti ku mulundi guno akyusizza engeri y'okwesimbawo era nga tasuubira muziko gwonna kuba alina obumanyirivu mu nzirukanya y'emizannyo. Nze omu ku abo abantu wadde emyaka gyange naye abalina experience ey'amaanyi mu kuddukanya omupiira. Ng'ogyeko okugusamba mu Top TVFC mu ligi ya Uganda ate naguddukanyako ku mitendera. Atabukidde Ingirya Moses Magogo ku ky'obutassa mu nkola ekibonerezo kya FIFA eky'okutunda tiketi z'ekikopo ky'ensi yonna yavuddeko yamukaliga obutalaba mipiira okumala ekiseera ekigere kyokka n'akinyoomoola nga kino kigenda kumuzaalira akasandali. Ku kyeyaliko omusambi wa Queens Solomon Mutyaba okubwa wiiki eyise. Waaw, ensonga eyo kakati bangi nnyo batandise dda okujja empapula nga beegwanyiza ekifo ekyo. Ntandike eddala ewuddindi wa Sava Alan Sewanyana n'abalala ni omulala gwendabye waliwo omulala okusatu nja mwogera. Oyendooza abantu ddala kituufu bagwanidde okusanyuka omupiira gwanditereera ku Alan Sewanyana wajja. Sewanyana oyo kale siganye yali obi wange twasoma ffenna primary era twafulumira wamu naye kunakivuga obbulwawo naye nzisinza muwagira. Obiwo lwaki tomuwagira? Saagala ate omanyi njagala nnyo okwogera amazima. Okay. Saagala kubeera nga ate ngobye Magogo mugobera kubeera nti abadde pulezidenti wa FUFA ate n'agenda mu byobufuzi. Tagenda kuba na budde. Omupiira guno gwetaaga obudde bungi. Gwetaaga omuntu agenda ogulowooleza ogusakira okukola ebyetaagisa bwe gutwala obudde bungi. Kati ate togenda kunga nti y'omuntu y'omwoyo ayina essaawa 24 mu lunaku. Essaawa 24 ayinako obudde bw'alina okugenda ku trip ne bumaama. Kuba tumulabye mu bifaananyi eby'enjawulo ng'ali ku bubbice yeekubya buserefi mu ssente zaffe ez'omupiira. Magogo. Kati ate ku ssaawa y'emu ongambe nti anaasobola okubeera mu paalamenti ateeseza ekifo kiri kye yeesimbyeko ne constituency emwetaaga okubeera ng'atuulayo. Alina okutuula mu paalamenti ate abeere n'obudde obumala. Kakati oyo agenda kuba atya n'obudde obusobola okukiikirira abantu bano. Kati era sitiru kye kimu ne Sewanyana. Oba okitegeera? Saagala ate kugoba mubbi ate nyingiza omusege biba tebigenda kukwatagana. Ngoba mpisi kugigoba mu katale ate ndeeta omusege gujje nti ngutuuzaawo okukuba kulimba nti era ogenda kwesanga ng'ate era ensobi ezimu eziddamu. Ate Stilus Alan era alina ensobi era endala emuliko nti the same Alan akoze ekyamulindwa kye yakola. Tojja kumanaginga mupiira guno ng'olwedde olina ttiimu ekompitinga mupiira. Tunuulira ebyaliwo. Magogo bano bakoze ensobi nnyingi. Supersport wano yajja n'eteeka ssente zaayo wano ng'eyagala kuwagira mupiira gwa Uganda tusobole okutuuka na ku level nga bw'olaba zi Nigeria zaani. Ne babulankanya emipiira egyo ne tutuuka n'okuba ne ligi bbiri nga bamaze okukwata ssente za Supersport at the same point ne bakwata ssente za Azam.
ne babeera ne ba sponsor babiri oli bamuggyeko bwanana bwa ssente nono bamuggyeko bwanana bwa ssente baagala okubulya ne tuwunzika nga tuli mu liigi bbiri simanyi tulina villa 8 simanyi tulina meka abazanyi ne beesalamu simanyi bano basambamu eno liigi bano basambamu eri omupiira gwadogonkana tetulina kitwagufunamu era supersport yagenda nemala netambula negenda netufiirwa Azaamu nayo nemala netambula negenda ng'eraba nti bagiguzizza omuchina mu Uganda nekivaamu kakati togenda kunnimba olwaleero nti ate era okomyawo ensonga zezimu Alan luli kyekyamugana okwesimbawo kuba twagala tubeere neutral bwe tuba twagala mupiira gwa Uganda guyimirirewo nti ddala mupiira gwa buvunaanyizibwa ebyo bye bimu era n'ensereko byakola wano nserekera naye yagenda n'agulako kuba yali ayagala kujja kwesimba ku kifo kya FUFA n'agula ku ttiimu ya Victoria University bwe yalemererwa neddayo mu lejula wansi n'abula n'agenda tuleete abantu abagenda ositula omupiira gwa Uganda ogenda waggulu so si abagenda ate oggunnyika baleke tunuulira ssente zino eziriwo batubuzaabuza ssente kakati eziri mu FUFA we zayingidde ze beetaaga kubanga nze nkulaze nti Magogo omwaka afuna ssente ezikwata mu biliyoni 40 eziva wonna eziyingira mu FUFA ng'oggyeko zino ez'abaana zaalya ssente ezo zigenda wa accountability yazo terabika ate n'omupiira guli awo bwe gutyo gukka busi ebisaawe babitunze biweddewo kiki bongedde ku mupiira kanzijeewo omulangira Kalemu abantu bano batandise okwesowolayo okugamba nti basobola interview wafa president kwe kuli Alan Sewanyana ojja kumbulira oba olinako ebirungi byolaba nti byasobola okuteeka sisikiriza nti omuntu asobola na bibyo byokka tulabe oba waliwo omulangira na characters ki omuntu oyo agwanda okubeera fa president mu kaseera kano ke tulimu bw'asobola otwala ofiisi eyo gibbulula webali nnyo Alan Sewanyana nakolako naye mu byamawulire bino nakolako naweza ku sports by the way nali commentator naye Alan nakolako naye waliwo olugaati no gundi no osobola omwagaliza ekifo nagaati gundi akitwale but ebyaddala tuba tugobera emiyaayu ate noleeta emisege oyo njogera sige nti vodde muntu oba ki but njogera ntugola tugoba emiyaayu ate nga tugoba omusege n'osembera ebintu bwe bityo so obudde buno Alan Sewanyana kituufu ali member parliament yafunye ekisanyi ekyokubiri addeyo kubanga akiikirira abantu era mu mbeera y'emu ate ennyini yakyogedde naye naga nno Magogo tajja kufuna budde bujja kuddukanya FUFA ate ng'era MP eyo waabwe mu kitundu ngaweereza abantu ate naye embeera bwetyo gye yalimu yennyini naye waliwo ekintu kimu kye bafuna bannaffe bano nti waliwo etteeka erya FIFA erigaana gavumenti okweyingiza mu nsonga za FIFA kati bannaffe bano bakiraba balaba loophole eyo ne bagikozesa ng'akakisa nobba ssente n'okola ki ng'omanyi kino gavumenti eneevayo negga tugenda kusiba nti gavumenti eyingidde mu FUFA ekimanyi nti no FIFA ejja tuwera kati kyebakozesa akakakisa kebakozesa balina amateeka gabafuga bo balina amateeka gabafuga naye liri mweri nti gavumenti erina kweyingiza mu mirimu gya FUFA erina kubeera independent kati obuzibu obubakozesa nti niwesanga nti bali kati mu kutunyiga batunyigaawo bali mutukola bo bennyini bakola kye baagala ekyokubiri bwolaba kati besimbye twetaaga tufuna omuntu ebyaddala nga amanikize ku mupiira kale ng'agumanya alina idea omupiira kyeki si kugamba gundi tuleese inginiya azimba bizimbe n'amanaging omupiira tasamanga ku mupiira tagamba nti no ku level ki kwagumanagingidde kale oyinza okuba gumanagingako ku level maybe awansi nojja ng'olinnya tugenda tunakuwasa office eno eneebeera etya then wabeerewo oyogera ku nsonga ekyo FUFA erina gundi yonna akiti egiteekawo baki FUFA nga FUFA yakuba FUFA is a federation eriwo mu mateeka kennyini so galina okuba maybe basooke baja amending bagambe nti know what katwa amendinge amateeka tukola ki obuzibu bwe tulina nti yes ewawabirwa but still mu kugiwaabira oba kizuula nti mulimu gavumenti yenna mukono gwetaddemu kuga FUFA in fact olaba bw'otunula enguzi mu FIFA okuva mu FIFA nzijukidde ekintu ekyo kuba Sepp Blatter nojja basajja bali banguzi nga bw'okiwulira enguzi bagire kwa omupiira omuzannyo guna guli mu ssente omupiira guli mu ssente mpitirivu nnyo bw'olaba ebigulu Sepp Blatter byalimu obuye baalimu bonna nojja no mukaafu abasajja baalimu obuvuyo bonna balimu bonna zaali nguzi kadden ne tutula ku kintu ekyoga nti nno FUFA abagironda ba delegates
bategese abagino batumye gibajje bajja abasinga obungi baavu babajja ku byalo bajje bakole ki bakiikirire ewabwe gye bava bajje bakole ki bakiikirire then bonna tuli ku level nga tugamye kinno badelegate bano bo bayimirizaawo batya kuolesa delegate mwavu namuteekamu akasente gyolonde gundi nga bambi ajja buzi najja nalonda because waliwo muwadde akasente omupiira gujja kuba gudu bonkana era nja kuba nga nno Magogo ajja kudda buli kaseera nga bakola bulijjo ng'ebyobufuzi bibeera nti buli batasobola bati ng'alina ssente ajja kuba nga buli kiseera ajja nakola ki bamulonda but Alan adde ebbali bagende mu parliament babeere nga bakubira endere bagende bakole babeere nga kibakola mu parliament nga abagusambako abagumanagingako abalina kiraabu kasembeyo ddala ewa mukulu Grace Bukenya twogera kati kuba mutabani wobani ayinza okubeera mu future ajja kwegomba omupiira gunene kino kitukola olwaleero abantu omuntu atakitegedde tuyinza okuba era ng'ettofaali lyabatabani baffe lye tuteekawo ozo omupiira kisobola kyogulongoosa era ne obululu buno bugenda okubeerawo very soon obwafa president yandwalira characters kyokutereeza field eno y'omupiira naye nze nandibadde ndaba ebizibu bino byonna byendabya ate bitandise kati nebivudde mabega nze nandibadde ndaba nnyo nti kizibu nnyo kusanga sheik ng'ate yabuulira ku lutikko erubaga oba ennamirembe oli mutuufu nze nandibadde nteesa nti abasajja bano kati nga omwana ono alizayininze abantu ba president bafufa babeere nga bazannyika emipiira egyo batambuddeko kugamba bagenzeko mumawuka nga balina ekifaananyi nga balina kugamba waliwo kitunoonya waliwo ekintu ekibulamu ekyamwoyo gwa ggwanga patriotism omuntu abadde mukinjaje ate tugetumulete nga kati mpulira ono yebuuza n'okwebuuza ono inginiya waaki omuntu abeere nga akola mu mochale ate mumulete mukube wano nedda sekyo nze obunafuwa buva mbutegedde bo bennyini bekikwatako abazanyi b'emipiira abo tebekkiririzaamu kati oluvannyuma nnyo bafunayo kati nga Sewanyana wuuyo alinawo kakadde kamubiki nga bamuleeta bamusekendinga nga bamusembeza bwe bamusembeza ng'atuuka ku level ekola ki ebawamba nenze mbadde ndabira ddala okutereeza ebyomuzannyo ebyemizannyo bino naddala ebyomupiira tikyandibadde nga omuntu eri azannyeko omupiira omuntu amanejinzeko omupiira ali abadde nnyo mu mupiira asomye omupiira ya kyekiba ekisanyizo ekisooka oba ebisanyizo ebisookebwako okutwala entebe eyo bwa pulezidenti bino byonna tebijja kubeerawo kivulaneze nnumwa nnyo okulaba nti olwaleero mutabani wange ayagala nnyo okuzannya omupiira naye twanoonyeza ekisaawe emutundu awo ekisaawe nekitubula ekisaawe twasoose okufuna ekiri mutundu ekisigula ekisaawe kitwasoose okufuna ekiri okumpi awo kitende kutambula kugenda kitende ekisawe ekyo kibadde kugenda nti omwana kagenda azannyeko ku mupiira bwe twagenze erubaga ate nga kya ssomero bakisiba tosobola kuyingirayo kati tukaba tukoze tutya naye nga luli ebisaawe byaliwo byonna bitundiddwa fufa terina ssente sobola kugula amataka gamba ekino kitandika ddala okuva ku baana abato wansi nga tukufuna okubanga n'ensinga zino ennaku zino n'ekirala kyembadde abakulu bano abansinga ennyo ku byemizannyo eby'omupiira omupiira nagwo ennaku zino tukyasobola kusindikayo omwana kuyiga mupiira guli expensive nnyo n'okusinga amasomero gano okuyigiriza omwana w'omupiira baagala ssente nnyingi nnyo ate mpozi era waliwo nekintu kyenaba ku gano mazima mukuwumbawumba bannange mukulu Magogo lwana ku kintu ky'ebisiyaga nakyo kirumbye nnyo ndowooza n'olumu kitiisiza n'abazadde abamu okusindika abaana naye tovangayo okwogera ku kintu ekyo kisimbye nnyo amakanda muki kisimbye nnyo amakanda mu mipiira kiwulikika nnyo mu mipiira tovangayo kulaga nti oba okirwanyisa oba okikirizibwamu oba okikola bwe kitugamba ekyo nakyo tuyambeko oveeyo otherwise nze Magogo abadde agezezaako okupafoomingako obulungi mu ngeri emu oba endala naye ebyo bimusobyeko wano ne wali nsonga yakadde just obudde butugaliddeyo naye era teesizza nga kyeyo kyennyininyini abadde mubuuza fufa ejje mu seconds entono ennyo mu 1926
Ssekabaka kakati mu biseera ebyo yali Kabaka Daudi Chwa Ssekabaka. yalagira Polycarp Kakooza ne bafominga gye bali bayita Kampala Football Association era nga Polycarp Kakooza yasooka okuba secretary waayo nga Chwa ye president wa FUFA yasooka nga tenafuuka FUFA. Kakati okusinziiraawo bwe tulaba nga FUFA gyevudde ezze ekulemberwa abantu abalina obuvunaanyizibwa, Bwana Magogo ne banne beetereza omupiira gwa Uganda gukyasobola ogenda maaso. Ndoze ebirala babisange ku gano mazima sabbiiti eno kye tutunuulidde. Leero njagala ntaase gavumenti waliwo ensimbi ze bagenda okugibbako nga bagiguza obutale ate obwayo bwennyini obukadde obuwumbi 95 bwagala kubbibwa. Ntunuulidde ensonga z'obutale obwo pulezidenti bwe yakutte naawo abakyala babukulembere kyokka ate eriyo bamafia abazza abaagala okubba ssente z'obutale. Gano mazima kye tulina. Omulangira Kalema ku Our Story TV weekend. Our Story TV tubaye tulina story tugenda okuteekayo nene bagigana bagiganye ezimu ze bakuteekayo tubagambye tubaye tusukulu covid tubaye tukubaddagala kugana batugenda eddagala lino libagira abantu lyebafuuyiza ebimera eribaleetera kansa ekiwe bityo ate balitunda wano mugundi balitunda wali mu container village ya so company zirikola zi Monsanto woteka ekintu bajje obujja so bannaffe munatusonyiwa ne mujja tugoberera mutugoberere ku Facebook program zo bazijjayo ebyaddala ezizo tujja zikola ndowooza tugambe ziri wano ku Delta bazinone atujja zireta atujja zingiriza tulabe Our Story TV yekyaliko lino kutubutubu ya Our Story TV yokweri ku mukutu kweri newakwadde nga bajjajjira badde kweri. Okay, abakulu bano osobola nga okwongera okunyikiza ensonga ezo Dean Lwasaba mukutu gwa gano mazima muganda wange Omulangira Kalema Our Story TV baka obusinga obudde wantu nzobera limited naye okwongezayo emboozi ku mukutu gwa Uganda ekyo tujja kwongera aliwo omukulu yes na ndowooza mukulu wande mwesigwa simyo njiraba naye ngenda kufuna ennaku olw'enkya Uganda producer nimizobera attempt nembya ne team eyabamu okuva mu FUFA ne mu Uganda Cranes zatugaziye ensonga eno after the show tujja kwera nga twongera okuwuliziganya ade ku Facebook obaka buyitirivu nnyo njasomako obusomi mannya kuba obudde ddala kituufu bundese mubiru jime amaze nojja neeno namabadde kubaka abalala mbebaliza ddala tujja kukuddamu okukwatagana ekiro kyankya messages mpitirivu obudde bundese ninza obutazimalayo zonna takumira mpeera bankumire mukafube w'okwongera okulwanyisa ekimbe ekyamukenenya eyantisa abasajja Kabaka eyakwasibwa kati ddimu eryo ku ssemazinga wa Africa abavubuka tugenda maaso okubeera nga tubakubiriza yes ekimbe ekyo weekiri mugende maaso okubeera nga mukyetangira okuwona n'awokeera wa sirimu oba ekimbe kinene kakati olunaku olw'enkya lwolwaleero actually Mwenda Mutebi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri amazaalibwa ag'omulundi 66 tugenda kubeera live kuva ku makya kijja kubeera mikolo gyonna tugenda kubeera tugikutuusaako butereevu wanooka ku Delta TV atakumira mpeera bankumira Katonda kuma maaso mogi.